abakyala bazibu nnyo nkuvugire kwaluwa kantandikire wakati kati awo konna batanzaawo rasa ante ibye tebinagwa kyalo jabakazi kye bamukola era ngenda bamukongera masa rape amazena tukakasa video njina masa ngenda banji kutusako ebya kafuta mukwane by'omusango gwe tebinaba kugwa mbirina masa wamu ne Brisha Kashi anti yayiye eyakola ki eyamwalula esidide n'amalala mangi ngenda banga kutusako naye nga sinnakongerayo bali njagala soko kubaza gwe no mulungi subscribinga ku Wonder Boy UG timukwano wakola kyama ennyo ddala era nga nawe tina kusubscribinga darling bera ngu subscribing akona ku notification bell yitu beringa video tutekayo mukwano gwasuka odifuna nenga sera bize hajati kalodo hona kulombera edwa byona bina ebyekute nebita era nga nkujjukiza go wenna yagala okulangira ekintu kyo kyonna atoso tukonako ku namba y'essimu wansawo ne tuberanga tukola ki nga tukuyamba era nga sikoresiza rapi yayongedde natukakasa nti ye yakyali mu kintu era nga akyali mu kyalabindeba ngenda bamukutusako masawo sagala mbere nga mwogerera naye ate kansoke nkutwaleko esaidi ene ewa Solomon Kyagulanyi anti yasiba enviiri era omugambo ne gukola ki ne gubera mungi nti mutabani w'omusajja yagala okubeera president mu Uganda labo omwana byakola biki nayo nakyali mwana muto atengera akyatambulira mu biroto bye naye nga tuvudde ate ya Brisha Kashi jukira omugambo gwavudde ne bagamba Brisha Kashi alabika bubi biki anywe enjaga bannange abana bamutabukidde ne bagamba mwenna ba following Brisha Kashi temusobola kumuyamba ekyeyo kyamusala bannange bamogereze ebigambo bingi bwatyo era ngina bankutusako video nga bwe babyogedde era nga buli omu ali eyo Brisha Kashi anti bambi yetaga kuba nga yambi akasika nkutusako video eno malenko tonda wange naye kati mazima ddala Kashi emufollow we mugasaaki mama mwenna abantu abafollowinga Kashi temusobola kuvaamu muntu ng'ali London Japan Canada n'atwala omwana ono n'akola kubanga ekyabawalabu kyagaana ate ne Uganda egaanye bannange omwana alabika bubi twandigambye oba nnyambala nti content gwalimu naye enviiri nga bwe yavudde oba mu kiyigo oba anywa enjaga oba kiki naye wallahi ono omwana alabika mukolimire wobanga si kyekyo olina okuddayo noonyereze mu basajja abaakwebakako waliwo yakulekamu ekintu nga si kituufu ono omwana ye yakasooka okuba ekivvulu wano n'akikuba ate ne kikwatayo y'omwana gwe basondedde y'omwana gwe bakoze eki gwe bawadde obulango yayimbako buli kimu akikoze naye embeera egaanye ye naye n'atunula bibye ali awo kyokka ewaabwe yafuga yayogera tebaddamu kyokka ate yali obubi bannange ekibi kyogerwako ono omwana ali bubi omuntu ng'olina emufolowa gundi yamukosa buli amuli ajja yamuleka Miki yamukozesaako yamuteeka mu byabalalu we yamala omuzanyisa ebyabalalu n'amuleka omukyala wa Gomesi oli maama Simanyani yamukwata n'amutukuwa obulango we yamala n'abikoowa n'amuta bannagamba ali amazima gassa naye ng'ate ye rape ayongedde n'atukakasa nti ye akyali mukyala bindeeba era nga neyo munayogera ki yajja kusigala ng'akyayimiridde tewali kye mugenda mugamba era nga tewali kisobola munyeenya bannange anti kati twavudde mu mukyala bindeeba kati tuyitibwa nakitto mukwano kamukutuseeko waneeno ate male nkongereyo oba mumpi oba mubi bw'oba njagaza essanyu n'emirembe sikusanga bino abawala bye bagenda ne babba baabwe ewaabwe ne bamugamba ntemera ku nku njasiza ku nku owange tayassa nku ne waba talinamu yadde ebibiri owange takima mazzi ne waba talinamu yadde ebibiri ajja tuula mugabule kubanga nze muwala wammwe gwe mwakuza wendi muntu ate yo omukyala fulufiga havuddeyo n'agamba rape nti mukwano wandibadde okkakkana tukimanyi bulungi gwe mukyala bindeeba simanyi mukyala kokutero biki naye osaana okole ki okkakkane lwansonga pressure ebadde y'amannyo etedde ku Precious Remy eno wiiki anti nga bayitiŋŋana mbu bayawukanye n'ebbaawe ate ebbaawe yafunye omukazi omulala biki ye fulufiga amugambye mukwano kola kimu kyakola ki kukkakkana era osigala gwe mukyala bindeeba tika nkuwa eddoboozi lye yani yagamba nti omusajja amusanga talina mwana oba amusanga ino omwana addayo eri oba yazzemu n'akwana buto it's okay gwe rape mukabindeeba full stop misibinze kokotera ensi eyina ennaku bakawomera muli mutya tuli wano tukomoka abalungi babonabona bakawomera tuli wano tukomoka batukabira
Ate byo ebyomusango gwa Kuftah ejjukira bambi kamama kakabye olunaku lw'eggulu era ne keetunda n'okwetunda naye ayinayo ennaku 14 ate okubanga akola ki nga bakolagana ne famire ya Nicole balabe engeri gye basobola oba okumusonyiwamu oba okuteekayo apiiru ate omusango bakole ki gubeere nga gukyusiddwamu naye lwansonga famire yono eyakuba ekyalemedde okukwatagana ne famire ya Nicole era nga ne bali abalala baliko nga bakuba Nicole nabo bakyakola ki bakyabanoonya ate kankulekere vidiyo naye kati oli kyateekako etteeka ligamba akikoze omuvunaana otya kubanga mu vidiyo buliwo bulaga okwata omuntu omuyiridde oyagala muyira mazzi omuyiridde mu matu vidiyo bulaga ekyo bayita created torture kati omulamuzi bamugamba musibe mayisa naye abadde lenient n'akola ki n'agamba emyaka 3 I think nsaba mu nnaku 14 baganda ba Kuftah mbeegayiridde muveeyo si kyekyo ddaga baveeyo wabeere bwawe kuteeseganya kw'amangu kyembadde naye we munaapiiringa nga temwogedde na bano oyo looya nahaabwe mumumanyi yajjanga kirwadde oyo nahaabwe yasooka tusibira bannamawulire oyo nahaabwe kati muzibuzibu alina obudde obusome ebyo ebyamateeka ebyo abalala balabikira mu kamera nga batulugunya omwana ono bo abalala ababiri bakyabanoonya era wobagwako ekirabo bwekiri kyobola fayiro eriko Kuftah and others buli others yalimu awo bamunoonya naye munadduka wansi kyembadde ndowooza eyo gye muli if you reach out ku maama wa Nicole ne family kijja kuba kyangu naye onodduka singa omuntu ali ku bwakayi ne bakwata nze mbadde ndowooza bonna ba others be bavunaana mujje mwogere naye munaateekawo ebbango tebikola mujje mwogere ne family ya Nicole ng'ebintu bikyaliwo and others nawe giba emyaka egyo etaano atejjukira kati kooti oba wadduka kati okukwata n'ojjaawo basobola kansoke nkusindika emyaka 10 mugenda kwekubisizayo selfie tewali akyogera kwadde mu appreciatinga bwe mugendayo mu presentinga mu radio mama munange webale simanyo nalese obuwunga temwogera ku nyumba brand gye yazimba ne kalina yagizimba n'agimala eyali aleme baserebo n'ateekateeka amaka n'agagulira ebintu ebyebbeeyi si wekiri waliwo kye nnimba n'ebiri mu nyumba yagulanga bya bbeeyi byamalayo brian white temwali amwogerako buli mwaka ne mugendayo wadde omucelebratingayo naku nti brian white wakola kino Mozadi mubeera mu malalo mulinga abali muggulu kubanga gatunula gati gamyasamana muleke banna Uganda bw'oba toyambangako oba nga tosobola kuyamba praise ekyokubiri nkwateko tebufuka bumbo omuntu wajja n'akuyambako kasuku tomufukira problem SBF yakola omulimu gwe mama Fati mwebaza nebaza Spice Diana kulaba yabadde afundde n'oyo mwana passport akatabo yakasasulira ng'agenda batwala bwere neba Spice Diana Asia. Yes, no Charis. Babade batwala bwe babade bagatamanya mama Fina ne SB4. Ne mama we. Ne mama wa Asia bade bamutwalirako. Kati abantu abalina je mitima Gordon ati bagenda kwetamwa. Bagenda kwekyawa, bagenda kunyinga. Kojja kutuka kiseera ng'omuntu omukulu yesimu nti kasukuteko omwana no ku platform yo tumuyambe ogaane. Bagenda kubikiza sente. Yeah. Bagenda kulisa zotalidde ate nga abatasonze basinga okwogera. Sonze nebaza mama Fat. Okulaba mbo Asia ne nebaza mama Fina nebaza SB4 media ne Spice njagala okutegeeza lwaki nina obusungu bwange nze nabadde simanyi nti Asia ine baganda abalungi we bati abasoma balina bamanyi n'enzungu I'm a decorator and so bank with the when they give a car but I'm not around I'm tired from there oba family abadde muganda wa muddako tasobola kubeerawo nga SB4 wali why can you appreciate that guy why tunajja batuyamba tunajja abantu abagenda tukwatirako namutuko gamba nti SB4 tasobola kubaka kadde oba kabula family number bananyini muntu agane kubijja byabo